waliwo olutalo olw'amaanyi olugenda mu maaso mu bwakyabazinga bwa Busoga wakati w'omukyala amanyikiddwa nga Omumbeda Helen Namutamba ng'ono minisita mu bwakyabazinga bwa Busoga ng'akola nga minisita ow'ennono ebyobuwangwa kw'ossa n'ebyobulambuzi n'omukulu amanyikiddwa nga Kakaire Mutwaire ng'ono si mulala abasinga tumutegeera nga Acidic Vocals muvubuka muyimbi mulungi era nga muzaale w'e Busoga era ng'azaalibwa mu disitulikiti emanyikiddwa nga ey'e Busembatya wadde ebiseera ebyo yali emanyikiddwa nga Yiganga okusinziira ku Acidic Vocals agamba atemera mu gy'obukulu 24 guli gutyo kuba okusinziira ku ye bwe yazaalibwa omwaka gwa 2 Njereere omwami ono alina ekivulu kye yatuumye Ndi Musoga nga kigenda bbeerawo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwamuwakanya omwaka 2024 nga kigenda bbeera ku Lugogo Cricket Over okuyingira kigenda kubeera emitwalo 2 abawejjere emitwalo 5 bakabuto emmeeza egenda kubeera ya bukadde 2 eri abo basavimbi omukyalo ono minisita yavaayo n'atandika olutalo luli lwe bayita Vomwange olutaliiko asindika okuggyako ye kennyini ku mukulu amanyikiddwa nga Acidic Vocals ng'egimu ku misango gya mulanga bwe butayimba lulimi Lusoga n'ayimbanga olulimi Oluganda olutalo luneeno yaluggulawo mu Bwakabaka bwa Busoga buneeno ng'agezaako okupromotinga olulimi Olusoga eri ensi yonna. Acidic Vocals yavaayo okwo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi gwamuwakanya mu Jinja disitulikiti nga gwe mutima gwa Busoga oba Obwakabaka bwabwe n'alondebwa okuba ambasada wa Busoga era omwaka gwali gwa 2023 era nga yalondebwa omukyalo ono yennyini amanyikiddwa nga Helen Namutamba. Ku mukolo ogwo kwaliko Iseyibwe Gabula Nadiope Kyabazinga n'omukulu amanyikiddwa nga Speaker Alitwala Rebecca Kadaga ng'ono mbaka wa Parliament owa Kamuli disitulikiti okumala emyaka egisoba mu 25 naye ekyatukubye enkyugwe ku ssimu emu eyamukubiddwa ng'eva ku zimu ku leediyo ezisinga okubeeza amaanyi mu Busoga 1 ey'omukulu amanyikiddwa nga Paul Mwiru ne munne. Omukyalo ono yategeezezza munnamawulire nti erinnya Acidic Vocals taliwulirangako kabeere n'omuntu yennyini tamumanyi mpozi ng'eyo yakubye essimu yabadde akubye wrong number. Ku nsonga ze ayongerako n'ategeeza nti Acidic Vocals tasobola keera ku makya n'addira ekitiibwa oba erinnya ery'Obwakabaka bwabwe n'aliteeka ku posita ye n'alikolamu konsati mbu Ndi Musoga ng'ate ennyimba z'ayimba zipromotinga lulimi Luganda. Okuyimba Acidic Vocals yakutandikira mu disitulikiti ey'e Busembatya mu bitundutundu by'e Namutumba n'ayimba ennyimba ze okulinga Ndi Musoga, Namutumba n'endala nkuyanja wabula yalaba biganye okugguka bw'atyo n'azambalira ku mugongo nga nswa n'ayolekera amasekkati g'ekibuga Kampala nga guno gwe mutima gwa Uganda era nga kye kibuga ekikulu n'atandika offa bakula endongo mu lulimi Oluganda wamma eno n'enoga mu matu g'Abannayuganda n'asabatula ennyimba nga Nkulinako Crash, Last Chance, It Is Okay n'endala nkuyanja Bannayuganda ze baagadde. Omukyala Helen Namutamba akunga Abasoga bonna obutagenda kuwagira Musoga munnaabwe obutagenda kuwagira eyaliko ambasada era yatutegeeza emabega kaawo nti omukulu Acidic Vocals ku buli mikolo gye baamuyitangako egy'Obwakyabazinga okugendayo nga ambasada waabwe teyagendanga ng'abategeeza leero ndi bize luli ne luno wabula bwe twayogerako n'agafubutuka mu nkambi ya Acidic Vocals baatutegeezanga nti abakulu abo bwe baba bakuyise bakuyita ne ku lunaku lwennyini omukolo lwe guliyo tebakuwa pulogulaamu ng'obudde bukyali ne batamanya nti naawe ggwe ng'omuntu obeera ne bookings zo ezigenda mu maaso ate bwe yakolanga emirimu gyabwe teyafunangayo yadde omuno gw'ennusu okuteeka mu mmotoka ye asobole okuddayo e Kampala gy'azizika olubaalwe. Wenjogerera kaakano abawagizi abaagala Acidic Vocals kw'ossa n'Abasoga ab'enjawulo abamu beetemyemu nga basindika omuliro ogw'amaanyi ogw'eri minisita ono agezaako okunafuya Musoga munnaabwe. Teeka amaaso wano wennyini nja kuba mbikuleetera ebisingawo. Omwana Soda Export TV subscribing, Facebook following ne TikTok. Mukama Katonda omulungi abankuumire. Export TV to the world.